Kulisayo obwakedde kuliko obwakedde omukwano gwange gwe ayekumira ku Yugi Update TV. Kakati nno Mpuuga badde bamuttira miguwa oluvannyuma lwa discussion eyabaddewo presentation we babadde ku TV station emu Mpuuga katona afiire mu miguwa gw'omukwano gwange ali yampuliriza ngina kubanga mukuwa inkulage obukambwe Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform obusungu bwe yabaddeko n'oluvannyuma tukole analytics yaffe imbabuulire entabo eva kuki ensonga yabadde kuki n'oluvannyuma tweyongereyo oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuwuliriza gwatana tweyongako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerengo tweyongako ddala bulungi nnyo abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo saagala kubalwisaawo ne gatugende direct mu kumeggana n'oluvannyuma tweyongereyo. You block funding because you do not want NUP to have funding through campaigns. Now, for 2 quarters, the National Unity Platform has not received the funds ordinarily allocated to it. However, other political parties, including the NRM and all the others who they are comfortable with, will get these funds. So, when you starve the political party of these funds, and then you say, why have you not nominated all these candidates? When you know very well that this money is a lot. I had the National Unity Platform supported over 150 candidates with either full or a portion of the nomination fees. But we were limited. We could not fund all of them. We had 425 candidates. We could not afford to, fund all of these people. So we should be talking about those structural problems that have come up. Why should you ask a young person, to pay 3 million shillings to run to become a member of parliament? So instead of you boasting and gloating in the impunity that you have caused, what we should be discussing are those structural challenges that you have created that have limited, that. And like I said, our solution is a protest vote. Our solution is to mobilize the people of Uganda to come out and change the presidency. If a political force spends 95% of its time attacking NUP instead of talking about the dictatorship and what has gone wrong in this country, then you know for sure that that force is in bed with the regime that we are trying to fight. If you find anybody spending 95% of their time speaking about NUP, and that is their main focus, they are not talking about the poor health care. They are not talking about corruption. They are not talking about all the impunity that we see in this country. They are focused on NUP. Then you must question their true intentions. But for us as the National Unity Platform, like I said, we do everything possible to see that we stay on course despite all these distractions. NBS, thank you for creating another space where my Secretary General can speak. And thank you for your submission, sir. Secondly, Honorable Mathias Mpuuga is being so unfair to the public of Uganda for having concealed information about how the fraud the Secretary General of NUP makes. Yet when NUP found that he has a fraud in his office, NUP came out and told the public that there is a problem here. And unfortunately, Mr. Honorable Mpuuga failing to explain that, he's saying that also Will you ever get over this? I'm just clearing. Okay. I'm just asking Honorable Mathias Mpuuga to come out and be fair to the people of Uganda and clearly say these are the messes Rubongoya has made. Then you will have helped us who are in National Unity Platform to appreciate and know this is true or wrong. Ambawe ne ku bigambo bya Betty Namboze naye tulabe kye yayogedde ku nsonga eno tubiwumbe lumu tusobole okuba nga tuproceedinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Update TV gwatana tweyongako nyongera okujjukiza tikirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Kakati nno gwe mulundi ogwasoose okulaba nga David Louis Rubongeya w'ekibiina kya National Unity Platform Secretary General avamu eddoboozi ery'omwanguka kitegeeza ensonga tezabadde za kusaaga era tosaanidde wadde kuzannyiramu wadde n'omulundi n'ogumu kitegeeza waliwo ekinyusi kiki ekyamutanudde ennyo okumutuusa ku mbeera eno. Sooka owulirize ku bigambo bya Namboze tweyongereyo. Nalabye eggulo Secretary General ali ku TV bazokola program
mu kifo ky'okuzza debate kwalina omupiira nga bamusika bamuzza mu byabano kakati oyogera ki kubavudde uwo ne bagenda mu ate basaze ddiyo basigadde mu opposition katonda yebale kuba yo DA egamba nti bweri bana ba member buli alisabanga ekifo eri kimuwa nti oline political party etekawo enkola nti yo bwe wali baawo ba member baayo ne basaba 10 okubeera ne kadi ya DA mukono bonna eribawa bonna babere ku kifo ekyo anti ene waffe bwe wabaddewo abantu babiri ne besi abantu babiri nga bombi basaba kadi yenna kifuma ne bagiwaako omu alina kuba omu owokubiri yadduse mu DA n'aga nti baba no batutte kadi yange banjigyeko kadi yange era nawandiraga ne mutawasimbwa kadi ye wamajjangu wano bowe balibeera olunaku omukyalo omu wano yagambye nti ekibiina tekyakola kimala kumuddiza kadi ekibiina kye kitakola kimala kumuddiza kadi era nasala n'agenda mu kibiina ekirala so kiri bwe kiti ekisooka ebibiina bino tebiriyo tebirina bantu be basimbye nawo so buli adduka gye bali basobola omufunira ekifo ne balinda olunaku wakuba terujja kubaayo nti lwoliba ne bamemba 10 nga bonna baagala gwakamyufu kaabwe gwe wakawuliddeko kabaddewa sinna kawulirako ne buli gwe bakwata bagamba you denied the son so his card NUP kyeveberamu abafunye kadi n'abatafunye kubeeri n'abantu abalungi bangi kibiina kirina abantu abalungi bangi in fact bannafe abatafunye kadi si babi in fact abamu balungi nosinga ffe abatafunye kadi ne basigala mu kibiina because kadi yabadde emu ku buli kifo there is no way wosobola ogiwa era ne bwe waligiwa ddooli nze saalifunye kituufu kati oli ogamba nti banange nze mu kibiina eno mumpe kadi eyange bajinjigyeko ne bagirekera Nambooze kati ate enkya singa Nambooze gwe bataawadde ate era ngwaliga nti ne mutawa Nambooze kadi ate ne Nambooze naye najje banange nange mumpe kadi bagiwa ddooli mbakulisizaayo nnyo kakati Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform yatuuse ekiseera nga ali so concerned bigenda mu maaso n'engeri gye bayisaamu ekibiina kye nga ye omukulembeze tebimusanyusa. Agamba ebbanga ddene ekibiina kya National Unity Platform kireze abakulembeze bangi ne kibawa n'ebifo byatagwana kubeeramu naye olukivaamu ne batandika okyogerera amafuukuule. Sinakini nti buli mukulembeze avaayo agenda maaso n'okucriticizinga kibiina kya National Unity Platform ekifo ky'okukola emirimu oba egigenda mu maaso oba okulwanyisa dikiteeta aliko. Kitegeeza amaaso bonna bagataaninga ne obwanga bonna ne babutunuuliza ekibiina ekya National Unity Platform kati kibalinga be bali mu kulwanyisa kifo ky'okulwanyisa nakyemalira. Era ng'agamba oba otunuulidde ku ssente eziteekebwa mu gavumenti nga zirina okuwa ebibiina ebiri mu opposition nga n'ekibiina ekya NUP mwekiri NUP tefuna fundraisation ezo kyokka nga ebibiina ebirala NRM FDC genda byonna byesitagenda kumenya byo bifuna akasente ako era akasente kano kayambako ebibiina bino okuddukanya emirimu gy'ekibiina nga byo ebiri mu opposition n'ekibiina kya National Platform kyakombebwa kwerima tekikomba ku ssente ezo. Kati David Sirubongoya abadde concerned n'ensonga eno ate agamba tebakomyoko bagenda mu maaso n'okucriticizing exercises z'ekibiina zetugenda mu maaso nga tukola. Bwe tuba tulina ka fundraisation ke tukozeeyo ate nako kalaga kabaluma nnyo
zizino ku nsonga ezimu ezatanudde Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform okukandula ku ddoboozi gulowooza si mutuufu. Jangu mu comment section ontereyo endowooza yo. Mbagaliza weekend ennungi.